Bioko bichi babirya nze ngenda eri nenonya nsuswa. Siri musiyazi. You are not good. Baino kunonyereza ko. Olabiko oli PDD. Nabyo birala ebitasusa mu nyumba birala nenga ndi omwana asula mu nyumba abato basula mu nyumba era nange mu nyumba. Why do you love men than me your wife after 20 years? But they're in the studio, sawa mwenda, you don't know what they are doing. That man, mumutukuvu, mumunonyerezeko. Ye kubanga nyenjaga ndi mubi sigwande kwana mutazi ndoza. Lwaki? Ate lwaki yewe mwasula mu studio lwakitamubire. Nga ugabera ngate muyine nyumba ennene. Otyo kati babangi lwaki yasigale nagamba oyo gasimulaba. Lwaki togenda jali. Nze mukyalo wa Clever J. Mufumide emyaka 20 years. Sagala camera, I don't want camera, but I want this boy out of my home. You go. Agume kubanga nze sasa mukama binabaga nsumembo okufa kwe kulitwawula. Nasaba mukama kutwawula so si kufa kola ti. You love his way musumbu anakwa gutomubuza bulungi. Kugamye so buzo nafuna ewange. Bwe mukwano gwa Yesu. Sagalwa muntu biba bana omukubo Yesu yaleta. Ono gwabadde bafutule gulo. Yani. Pawaki. Yabadde azzekola kinga ate wano tebamwagalawo. Yadaze kutereza ku mikutu gyange. Nina ebinsobako mu mikutu awo. Ya social media. Jerema abalide ku somero na nyambako. Kati yade mwisa jwe ku byanyamba ataddeyo. Wakaki mugende mukolera eri mukubo. Abadde akolera waka nga Jerema ali ku Wakaki omutabani wa Jerema tagala kumpulira abera mu nyumba tafuma. Nzikimanyi ndi Pawakid yatukula. Niye mukyala mugamba omwana oyo mulogo. Twakibulidde. Kati nange nze ayimba eddogo lyafuuka. Kali nange mu nsaasire ndi mukulaba eddogo lyakunganira baga Pawakid yali ine mukyala alina waaliraba nange mu nsaasire ndi mukulaba bibayita eddogo yenze sikyalaba ddogo. Amazima amatuufu nze sikwatanga konca nenkera nkwate eddagala ndiwe papa. Wabula yenga ye agamba nti yabisanga fine alina kye yasanga mu bbaga yange naye ndayira nga ntya Mukama sikiwangako ku papa sina kintu kye namuwa wabula papa tukwasaganya nze naye bwali buweke dagala mubuuza naye babuyita nti mpangula kati nga mpangula papa mwagaza ati mukazi ngenda mu basa music industry kati wewa music industry bakugobe wamwe ng'onoonya obuddamu wano obuddamu ate wakola esobi omanyi n'omulogo asobola okulaba omulogo oba tomanya kati nze nga kyenva nnemu okulaba oba nakyo kiyinza okukuba omukazi nga ye mulogo ng'alaba omulogo ali mu maka gamu. Ati mzimuli mugamba eddogo lyafuluka ate ebulira alina amalogo gaalaba. Ogenda mulindire Pawa tolinde ebirala. Nja kukunamira Pawa temulinde ebirala. Omwana ono Aba ennaku zino nga atwalaganya ab'ekika mwenna atandise obbazingiramu abula naawe kutwaliramu. Ambuzeemu bubuzi. Ambuzeemu bubuzi. Omwana oyo ayina empisa nga atwalaganya nnyoko ne kitaawo. Eyama Aba kubanga owumba waaye kubanga bw'owumba. Naye nga kituufu omuzadde tasobya. Omuzadde asobya. Omuzadde asobya. Mukama yatasobya. Ng'olaba mutabani we okuvaayo n'ayisaamu eggaali awo bonna bataata be. Olaba nga kyandibadde ky'amagezi. Kikyabula namu kubanga Yesu yasangawo abatukuvu n'asooka bayisaamu eggaali wa 11. Kati ekyo si kipya. Olwo obwakabaka buzuukuka. Abakulu balibeera baddu b'abato. Kyekyo. Muleko omwana ayogera ekituufu ate mumuyambeko. Bamuyambe batya? Mumuyambeko kwekigwa mutegedde mwana muto naye ayogera bemutegeera. Kitegeeza gwe omuwagira ku bigambo by'ayogera? Ku mazima g'ayogera. Bituufu. Ate bw'ogogera obubi oyinza okugeeyogerako naawe ne gakutwalirayo. Naye mpulira agogera bulungi. Agogera bulungi. Aba sabula.